Semakookiro naye yali ng'atya nnyo yabonyabonya nnyo ab'eŋŋanda ab'oluli olulangira babonaabona nnyo ku mulembe gwa omukookiro mulembe omukookiro omusemakookiro era kabaka ono yalwala magulu ne gazimba bwe kwava olumba olwamutwala. Kale tukwebaza nnyo gwe yasalawo okubeera ku mboozi za Buganda. Twakoma Ssekabaka Jjunju tuzze n'emboozi za Buganda tukwaniriza mu katundu kaffe kano. Twagala kulaba ku Ssekabaka Ssemakookiro ate ye bwe yajja biki byateekawo mu Bwakabaka bwa Buganda. Oli Jjunju twamulaba atuleetera essaza lya Buddukiro eryalinga Bwera alitabala okuva ku Bunyoro aligatta ku Bwakabaka bwa Buganda. So kakati olunaku olwaleero tuzze kulaba ate kakati ku Ssemakookiro eyajjawo muganda we Jjunju ate ye biki bye yaleeta byafaayo ki byalina na mpisa ki ezamutandikirako mu Bwakabaka buno olwa Buganda. Nze Lisani Kyeswa mukutu DKTV Uganda tuline musaasizi Kiberuka Wulu Kagezi kagenda okunywa omwenge gw'obusogozi kale kakamaze okweyalira butereevu nnyo. Tuzze ne Ssekabaka Ssemakookiro tuli ku Kabaka Ssemakookiro. Ssemakookiro ono mwana wa Nanteza ow'enjovu ne Kabaka Kyabaggu betwalabako ozono wa Luganda kati ate yazze okusikira muganda we sooka Ssemakookiro teyagala kutta muganda we Jjunju yali tayagala bamutte beyasindika yayagala bamuleete ye amwoleke obwanga asalawo kyanamukola kyonna naye nga tannasala yali tasazeewo nti basindise bamutte. So kati Jjunju ali Obwakabaka ngatta taata we Kyabaggu wakutta Namayanja Kabaka Kyabaggu attibwa Omulangira Ssekafuuwa n'Ekikoso n'abalala wakutta maama waabwe Namayanja. Ono Jjunju alemesa bali okulya entebe abikka akabugo ku Kabaka Kyabaggu Jjunju alerabidde no mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu. So kakati ate ye Ssemakookiro era naye atta Jjunju ajja olw'okuttibwa kwa Jjunju. Era Ssemakookiro ono atulamula wakati wa 1797 mpaka 1814. 1797 awo na 14 awo lyebbanga mwagambibwa okulamula ensi eno Buganda. Ssemakookiro teyagala kutta muganda we naye abasajja abo bajja bagenda ne bamutta era ne bakoma nga bayimba ennyimba ezisuusuuta Ssemakookiro Kabaka naalya naye Ssaalongo naalya naye Omutanda nga bayimba nga balaga nti Ssemakookiro kati ye Kabaka. Ssemakookiro yasirika kye n'asooka ayita mu mikolo gyonna n'alya eŋŋoma. Bw'amala okulya eŋŋoma bw'ati n'atandika okuyigga abatta muganda we. Ate si ye yabatuma bamukwate bamulwanyise bamulwanyise era asobola okufiiramu anti teyabagamba by the slip of the sword ebyo tebiriyo abanoonya era n'anoonya ekitongole ekyo mu magye ekyamagye ekyalimu mu jjeeri ekitongole ekyo ekyalimu bennyini abatta bannange n'abatta bangi ku bo. Kati bannaabwe abalala abaali mu kibinja ekyo ne badduka. Leero y'Obwakabaka n'obuweereza ebibangako byangu. Kati ne bagenda paka kifo kye bayita Bunyaruguru eyo mu Western Uganda era bayita Abakunta. Bagenda Bakunta nga Kibuyaga nga badduka. Bangi ku bali eyo Mwankole kati babayita Bakunta gye bali. Bateekako kakokola tondeka nnyuma nga Ssemakookiro afuuse ekirala yabawa omulimu mwennyininyini agasa abagamba kutta. Kati ate kigambibwa nti naffe ab'emmamba bangi tufunira obuzibu batugoba mu Buganda ebategeera nti ab'emmamba baali bangi ne bagoba ab'emmamba bonna. Abagobera ki lwabungi Bwakabaka bwa Buganda jjuke twali bangi kati batugoba ne batugamba tudde mu nnyanja Essese gye twasibuka ne batuzza ku nsibuko yaffe. Ebika bingi ebisibuka Essese kati batuzza Essese ekiragiro ne kiba nti Omuganda yenna asangibwa nga awasizza ow'emmamba oba nga awadde muwala okufumbirwa ow'emmamba ennyumba eyo yonna yakusaanyizibwawo
emitwe tebajja kusigaza. Awe wava ekya abeddira ekika ky'emmamba okuwasaŋŋana. Munange bakola ekyo kubanga baganye bwe batusindika essese eyo ebbanga lye twamalayo ab'amasiga baatuula bagamba temuba musiga limu ow'emmamba wase ow'essiga eddala okkirizibwa munaawe ogenda musiga osobole okutaasa. Ate ekirala nti ab'emmamba tetuva mu jjajja omu, tuva mu bajjajja banjawulo. Amasiga mangi ag'emmamba agamu ga Nankere, agamu ga Gabunga, ate agamu ng'abalala. So ekyo we kiva naye Kabaka Mutebi yakijjawo mu bulembe guno mu 2023 yayisa ekiragiro n'akikomya. Okivaawo eky'emmamba ow'emmamba okuwasa bajja bakyewasa nga Mutebi asobola okuwasa na Mutebi naye kati kyavaawo. Mutebi yatutaasa Kabaka Mutebi tugaba naye tufa ye yakijjawo. So bwe bakwata ekyo nga kibaddewo fe ab'emmamba batugobye tugenze. So ebyafaayo bya Buganda we biddako paka ku Ssuuna owookubiri tewali wammamba n'ogwo abirimu. Ate kati abibeeremu ate nga temuli mu Buganda. Nga tetuliiwo nga tetuli mu Buganda ey'okulukalu nga tuli eri mu Buganda ey'ebuvuma, mu Buganda ey'ebuziba mu nnyanja mu bajjajjaffe gye basibuka essese. Isolation ye nga tuzzeeyo isolation anti ekibi oluusi okissa. Kabaka ono Ssemakookiro yali kabaka eyatya ennyo okuwambibwa. Yerowoozaako nnyo ng'omuntu ng'ajja okuwambibwa era yakwata lumu abalangira bonna n'abatta abaana be nga bamugambye nti baagala kumujeemera. Era yalekawo omulangira Kamaanya ne Kakungulu bokka be yatatta, abalangira babiri, abalala bonna abatta. Jjukira yalina abakyala 13 era nga baamuzaalira abalangira n'abambejja 13. Abalangira n'abambejja abaana be baali 13. Kati mubo nattamu abalenzi kumpi bonna n'aleka abalenzi babiri bokka. Atta bangi. Ate bwe wayitawo ekiseera abantu bawayiriza Kangaawo eyali atwala essaza ly'e Bulemeezi Bunnya nti yali ayagala okugobako kabaka, ayagala kuyeekera kabaka nti Obuganda bwe omujjwa we Omulangira Kamaanya. Omulangira Kamaanya yali mujjwa wono Kangaawo Bunnya. Ssemakookiro n'akwata Bunnya ne mukyala we, n'omukyala ndwadde ewazibwa, mukyala wa kabaka ndwadde ewazibwa. Yali azaala Kamaanya nga yeddira Nseenene. N'ab'ekika ky'Enseenene bangi nnyo n'alagira babatte. Abalina relationship eri close ennyo n'alagira babatte. Yali mukambwe nga yeeraliikirira. Tugamba muli alowooza asobola okumalawo abasobola okumuwamba. Ekutta abalangira abo abangi bwe baki. Kati ate Omulangira Kamaanya ye mutabani we teyagira kumutta. Bwe bakwata bali bonna ye n'alagira bamutwaleyo bamukozesa emirimu gye baleme kumutta. Kati ate awoleeta obuzibu. Kati bwamutwala n'amukwasa omusajja ow'eŋŋonge gwe bayita Sonko nga mukomazi. Erinnya ly'amaanyi nnyo mu ŋŋonge erya Sonko. Kati Sonko ono n'ayigiriza Omulangira omulimu ogw'ekitiibwa ennyo ogw'okukomaga. Gwa kitiibwa nnyo si gwe mulimu ogwasooka okuvaamu ensimbi mu Buganda wano, kubanga naguno gujjwa omulimu ogwo gukyakolebwa era si buli omu kyagukola. Si gwa buli omu asobola okukomaga. Kati kubamu kafayo mu biseera nga zengoye zokka ezayambalwa. Tugambe kyekyo kyekyali ekyamaguzi backcloth, ekyali ekyamaguzi ekyali mu Buganda wano. Ate ekyambalo kye twagabirako n'amawanga amalala nga tugagabanyizaako Bunyolo, Busoga yonna nga tubaguza. Kati n'amuyigiriza mu kubonereza Omulangira okukola. Ate yamuyigiriza ekintu ekya skill ey'amaanyi ennyo eyali egenda okuyamba ennyo n'okukyusa obulamu bwa Kamaanya nga bwe tujja okulaba. Olowooza omusindise kubonaabona kumbe omusindise kukola. Jjukira nti abalangiramu tebayagalanga nnyo bya kukola. Balinga tebaagala kukola abalangira. Kati mwe bali atayagala kukola. Era Ssemakookiro ono yakuba ekibuga olubiri lwe. Yalukuba e Makerere ng'ayitawo nnyanja eradde. Akyali wane Makerere wano? Wali university, wali main hall. Yakubawo olubiri lwe lwali awo. Yakubawo olubiri lwe era ng'ayitawo nnyanja eradde.
ekifo ekyo era ng'eryo linnya tulirinaffe mu kika ky'Emmamba. Nnyanja Eradde? Nnyanja Eradde linnya. Mu kiki ennyo kubanga abakali tabaagala? Tuva mu nnyanja. Engeri gye tusibuka mu nnyanja ago ge mannya agaffe era ensi esinga owulira amannya agalimu nnyanja nga bagafa ag'Emmamba olwokuba nti ffe tuli bavubi tuli basase abo obuzaaliranwa awo nkufuna bulungi. So olubiri lwe yalukuba awo awali ekizimbe ekizimbe era kabaka ono ye yasookera ddala okufuna engoye era ne kopa mu busuubuzi. Mu busuubuzi yes, long distance trade. Yasooka okujjayo kabaka yasooka okwambala engoye. So bwe twambala engoye zino ne tunyuma si ffe tusoose bino si bipya. Bajjajjaffe abaatusooka bwe tuyimbako abazira ennyo abaatusooka balwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga. Be babitandika. So agenda bamuleetera engoye era yalina omusajja we gwe bayita Mangagala gwe yatumanga eyagendanga okubireeta ng'abijja mu kifo kye bayitanga ebuzinja gye yasinkananga abasuubuzi. Era omusajja oyo yattibwa abazongola bali Jjunju be yaleeta bajje Tanzania battono omusajja ndoza nga bawolerako mukama waabwe yabaleeta ofunda sajja abo batukola bubi nnyo. Sajja ono kabaka yatuttira kabaka waffe yatuleeta naffe katumuttire musajja we. Naye kabaka ono Ssemakookiro mukyasinga okujjukirwa ennyo nti yayagala abantu bambale mu Buganda n'akubiriza nnyo abantu okusimba emituba. Opozi kwe kuva engoye. Ne basimba emituba mingi nnyo embugo zibeere buli wamu nga tewakyali bantu batambula bute. Nga tayagala abantu batambule na buswavu ngayagala abantu batambule nga bambadde mu kitiibwa nga banyumye nga bawoomye. Ssemakookiro yasinga otambuza kaweefube w'okugyawo obute obuswavu bw'obutambala mu Bwakabaka yakiwaana nnyo. Ate babe n'ebikunta ebyokwebikka bagamba olubugo lukola ekikunta nti empewo ne bweba etya nga weebisa olubugo. Kyobola abantu baffe we bakkiririzira kumwa tubabikka mu lubugo babe nga babuguma wansi. Bagamba nti atamanyi empewo y'emagombe yamma omuko olubugo. Bagamba olubugo olwo era njagala ndwegulireyo ng'ekikunta ndwebikkeko ndabe. Olutya? Ate ndutiira ki? Lutiika ssebo. Nga ndutya ki? Lutiika ssebo. Nze sikyalubu nzambala. Bwe mba nzambala ate ki ekinnemesa okulwebikka. Ate simanyi lwaki naye ndowooza ab'omulembe guno basinze okutya olubugo kubanga lwoteebikkangako kati omuntu obadde ayitayinza kutya lubugo naye kati olw'ennaku zino ye alulowoozezaako nga lwakuziika. So kati ndiwalako waati alabye ddala ng'alinga gwe bazinga. Alaba mbatya n'amasuuka ameeru. Kati kabaka ono Ssemakookiro yabakubiriza nnyo abantu okuba n'embugo. Lwaki? N'ekirala long distance trade eyo yali etandise okunyinyiitira ng'embugo zino basobola okuzitunda ne bagulamu bye batalina. N'agamba embugo mubeere n'emituba mukomage embugo. Bwe mumala okukomaga embugo ate muzitunde muba mulina ezo mwambala mutunde nammwe mufune ku bintu ebirala. So yali alengerera wala ng'ayagala abantu bakole obusuubuzi. Alyoka President Museveni ng'agamba tayagala kukulembera abaavu. Anti abaavu baba n'entondo, abaavu balingiriza buli kimu. Okulembeza abasinga baagala baavu. Tolina budde bw'ofiisa kulowooza ku byakumulwanyisa. Bw'obeera omwavu onoonya kyakulya. So abakulembeze abeera bankizo nnyo abavaayo n'alaga abantu bekuba etuufu. Balina okuyita okwefunira akasente. So kabaka ono era ekirala kyajjukirwako nti yayigga nnyo enjovu nti ne zidduka mu Buganda ne ziggwamu.
neziddukira anoonya masanga jjukira agaguza abawarabu obuseera ebyo byali bikambwe nnyo nga tuyingira ekyasa ekye-19 awo long distance feeding ekutte wansi ne waggulu kati yayigga nnyo enjovu neziddukira ddala mu Buganda ne ziggweramu ddala ng'onoonya enjovu waddeemu ate wabanga kabaka yakikuttemu baava obusobozi bwonna aba nabwo obusindika n'abayizi 500 tegeera nga mwe mugenda eri nezidduka neziva mu Buganda neziva agamba kyali ekisu kyamanyira kati mulimu mutono nnyo bwe zibaamu mwandibanga tetukyalina njovu nemu mu Buganda kubanga tetukyalina ku kkuumiro lya bisolo ozisangewo Buganda tayisiza ng'ekyalimu pozi ng'eri mu buzu so enjovu neziddukira ddala bwe zityo neziva mu Buganda nezigamba kabaka asusse kati kabaka ono okumanya yali akyanyira okufa yagenda yafuna obubaka okuva ewa Lubaale Mukasa nti bw'oba oyagala okuwangaala jjayo okuwangaala kwata enjoka eziri mu lubuto lwo onoofuna emirembe omanye enjoka eziri mu lubuto lwo bebaanabo abaana be oyagala okuwangaala wejjeeko abaana baabo bajja zenjoka era Ssemakookiro n'akwata abalangira bangi bonna abaaliwo n'abasiba mu makomera ng'atya nnyo yabonyabonya nnyo ab'eŋŋanda aboolya olulangira babonaabona nnyo ku mulembe gwa Omukookiro mulembe Omukookiro Omusemakookiro era kabaka ono yalwala magulu ne gazimba bwe kwava olumba olwamutwala ezira kumwa era oluwanga lwe ne lukuumibwa mu kibuga kye eky'Ekisimbiri. Ekisimbiri we wali amasiro ge we yagalamizibwa. Ssemakookiro yona ayogerwako ennyo mu buyafaayo by'Obwakabaka eno gwe twabbulamu ekizimbe gwe twabbulamu n'Omulangira Richard Ssemakookiro era yatwalibwa Ekisimbiri mu masiro gano n'akolebwako emikolo gyabwe egy'oli olulangira. Yatwalibwa mu lubiri lwa buli mulangira mu Buganda aw'eŋŋoma beyabe okumpi linnya lye bakubbulamu erinnya eryo baba balina okutwala mu masiro ga Ssekabaka oyo yalina erinnya eryo bakoleko emikolo okwalula okumwalula mu ngeri ey'ennono so bamwalulira eyo ewa Ssemakookiro. ye Ssekabaka Ssemakookiro era omulangira we yamutuuma erinnya erya Lumansi ng'ajjukira omulangira Lumansi yali mutaani wa Kimera kitaawe wa Ttembo. Lumansi oyo yali yattibwa Kabaka omulangira Kabaka Kimera yatta mutaani we gwe bayita Lumansi. Lumansi oyo yazaala Kabaka Ttembo. Kati ono Kabaka ennyumba ye yagituuma nga Bbulamu. Omulongo we yamutuuma erinnya Lumansi ng'ajjukira oli omulangira Lumansi yali yattibwa Kabaka Kimera wa Kyama Bisaato. Nzijukira Kimera watta Lumansi ne mutaani we Ttembo n'anyiiga n'atta jjajjaawe. Kufuna bulungi nnyo ye Ssekabaka Ssemakookiro n'ebyafaayo bye. Ebyo ebyafaayo ya Ssemakookiro ge babbulamu omulangira era nga bakatikkiro be yalina Katikkiro Nabbunga ow'Endiga era n'abeera ne Nabembezi ne Kinyazi ng'abo baali Bambogo era n'abeera ne Kadduwamala ow'Envuma. Ab'Envuma babaagala nnyo nno ku Bwakatikkiro. Kituufu balaka balinamu ekyama gye bakwata Obwakatikkiro bawulize bakola bulungi. Actually manye ebyafaayo ebyo yasooka yajja bawalineegi nti kubanga era bigenda byegoberera nti abantu babadde bakola bulungi ku gwekiti. Kale nekino ekitundu tugenda kukikuta era wano ekya Ssekabaka Ssemakookiro tusinkane mu kiddako mboozi za Buganda webali kubanga otugoberera awangale ayi maaso moogi.